Gye buvuddeko olukiiko lw'abaminisita luyite Cabinet lwayisiza ekiragiro ky'okuddamu okwerula empenda z'ettaka ly'ekibira kya Bugoma mu disitulikiti y'e Kikuube eriwezaako hectares 4,252. Kino kyaddirira ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutaatira ebibira mu ggwanga ki National Forestry Authority okwekubira enduulu olw'abantu abasusse okusaanyawo ekibira kino. Kyokka okuva mu mwaka gwa 2023 ekiragiro kino lwe kyayita kibadde tekiteekebwanga mu nkola. Kati olwaleero minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba atandise okulaba ng'ekiragiro kino kiteekebwa mu nkola. Mu lukiiko olukubiddwa ku kitebe kya disitulikiti ya Hoima nga lwetabiddwamu abakulembeze mu kitundu kino bamusigansimbi n'abalala, minisita Nabakooba asoose kubajjukiza ng'ekibira kino bwe kitaliimu miti gyokka wabula mulimu emigga ebiyambako okukuuma obutonde bw'ensi. Biodiversity and regulate climate and sustain livelihood in Kyangwali, Kaboya, Kizira, Fumbi, and Buseruka. So when we talk about Bugoma, we are talking about water security, but we are also talking about agriculture, we are talking about fishing, and all other activities, including even oil activities. That's why Bugoma is very important. Ono alaze obwennyamivu olw'engeri ekibira kino gye kisaanyiziddwawo ng'emiti egisinga gyokeddwamu amanda ng'ewalala kuliko abantu abeesenzaako obwesenza. Allegations of boundary manipulation, illegal titling, political interference, and land speculation around the forest. These actions have created uncertainty and conflict within the community. Families have settled in the congested areas, investors have claimed land, local leaders have faced pressure from competing interests, and this situation has tested the credibility of institutions. Challenge baireho kamanya ali bakukanga ate abantu bayingi nebesereka tukora rundi Hoima Sugar rundi tukora nanka MZ ebintu nkebyo sono wesanga nti ekichweka kyaba degraded muno. Wano waviiriddeyo n'ategeeza ng'ekiragiro ky'okuddamu okwelula empenda z'ettaka ly'ekibira bwe zirina okuteekebwa mu nkola basimbeko n'ebikondo. Bulungi 2023 minisitule yakulemberamu okugulawo boundary oba okwelula empenda okwakuma Central Forest Reserve. Exercise yakolebwa nebanga yaggwa ne report eri n'ekibadde kibulayo okusimba pila. Ati guno kugenda kubyara kumalira so that buli omu aba amanyire kibira mbali kikukanga na mbali kikutandike. N'eitaka lya Hoima Sugar 22 square miles tugenda akora nicyo kimu genda kubyara pillars so that Hoima Sugar ekore mirimu yayo atari omuntu agitalibaniza. Tukitegedde nga bwe waliwo bamusigansimbi abakola sukaali nga nabo babadde batandise okukolera ku ttaka lino n'Abakooba n'agamba nti si baakuttirwa ku liiso. Government is not against investment. Government is not against development. But development must be lawful, sustainable, and balanced. We cannot mortgage our natural resources. That is our natural heritage for short-term gains. At the same time, we cannot allow uncertainty and unclear boundaries to fuel conflict between the communities and lawful landholders. Minisita atubuulidde nti bonna abagamba nti balinako obwannannyini ku ttaka lino bagenda kutunulwamu ng'okwerula empenda kuwedde. Tusooke tusimbe pillars ebirala tujja kubitereeza. Kuba bwe zimala okusimbibwa ng'olina ekyapa oba ng'olina claim ovaayo n'ogamba mwasimbye pira wano n'enze nnyina obuwandiiko oba nze mbadde ku ttaka lino okumala ebbanga bwe liti. Ne tumanya ekyo tukigonjodde tutya naye tetusobola kugaana kutaasa kibira kino nga kiggwaawo. Kubanga buli lwe tulwawo abantu bongera kubeera nga bakigendamu nga bakoleramu ebintu. Yes, kimanyisa omuntu okuba osangibwa already noli mu Bugoma Forest kujja okwakaire olugemu but tukusanga nti usaba permanent structure you automatically ojja kuleka kibaire n'okoleramu so that ekibira kikule naturally because ekibira kiba na features zakyo kandi then is already on the ground kiba na maps
na coordinate. Okusinziira ku Nabakooba, enteekateeka z'okwelula empenda ku ttaka ly'ekibira za kutandika mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka okuva kati.